Eriwe eŋŋamiya nga sinnagiraba egenda wa yeeyo yekusanyusizza jangu ogindage sigiraba naawe. Eŋŋamiya yiino ecamudde abaana b'ekitundu wano bannange. Eŋŋamiya yiiyo naye nga teriiko agamba nnyiniyo yalazeewa abaaye yiiyo eŋŋamiya nnyiniyo yooli wali eri. Katubuuze ku b'eŋŋamiya nga bebapaakinga. Soko paakinga ennyaanya ezo. Katubuuze ku b'eŋŋamiya wano. Sister bye. Katubuuze ku b'eŋŋamiya. Ow'eŋŋamiya toyagala le tutuuleko ku ŋŋamiya. Si yakola ssente. Ye maama ng'etunula bula. Tetomera? Jangu naawe twagala tuulako ku ŋŋamiya. Si ya ssente. Simanyi kwogera. Ate ng'oli mu kwogera. Kati wemba njagala tutuulako ku ŋŋamiya eyo onzijjako ssente mmeka? 2. Emitwalo 2 okuva wano paka wa just tulako butuuzi. Paka yo Kibuye. Paka nga Kibuye. Kati kitegeeza ogitambuza bw'oti paka lw'ofuna abantu abatuulako ng'okola ssente. Kati gwe wagijjawa? Kenya. Nawe oli muna Kenya? Ndi muna Uganda. Oli muna Uganda. Amannya go gwani? Ambrose. Eddala. Gumisiriza. Wamma oli muna Uganda kaakati eryaki? Erya bikuta na muddo. Bikuta na muddo? N'emigaati. Emigaati gyaffe gino gye tulya? Katonda wange kati ogiwaddi naddi? Buli kadde beerya. Buli kadde ebeerya. Yo bw'esanga kyeryanga eri oba ggwe aba nabyo mu nsawo? Esanga n'enjiwa. N'engiguya n'enjiwa mala gigulira. So tekiriko nti yo ku lunch time erya bw'ekisaawa bwe ziti? Kati buli luvannyuma lw'eddakiika gw'osanga ekyokulya ng'ogigulira? Wano wali atunda ku mugaati tulabye bw'eri omugaati oba? Twandirabye bw'eri omugaati. Jigwe ngwa 15. Andi kyenjagala. Andi tange njireete. Kwata genda onokima omugaati wali. Gwe tekugoberere. Ate ffe tetugire. Ne bwe nkwatako kati njira nkuuma yangu waleeta omugaati tulabe eŋŋamiya bw'eri omugaati. Ekiri wano eno bannange. Nange ntyo gikwata jangu okwateko wamma jangu okwateko. Gwe bondya. Jangu wamma okwateko. Naawe otidde bana wamma gwe atatya jangu ate gwe nkwagadde. Kwatako awo tulabe. Wamma onaakutteko akwatako wano woti tulabe. Yiye egenda okuwunyirizaako. Kati gw'olabika olina ekirala kyetayagala ku ggwe. No, but for me I understand English. You understand English? How are you? Fine, thank you. Are you the owner? No, I'm not. You're just one of the people here? Yes, because you have sent the owner to buy some kind of a bread. I wanted to be sure. The other one can tell me that he's the owner when he's not the owner. Yes. Uganda ogimanyi. Yes, I understand. Lwaki oŋŋambye ntotegera Luganda? Because Uganda, I understand Uganda. You have said Uganda. So which tribe are you? I'm Musoga. Musoga? Yes. Tukoba olusoga naawe. But I'm not very clear. In Lusoga, So what do you do for a living? From there. I'm a hawker. Yes. Okutangaza ku muntu ali eyalaba telefine alaba BBS oba alaba Busoga TV. What does a hawker do? What is it exactly? A hawker is a person who moves around selling something. Particularly, it actually goes for just a specifies in simple terms. Yes. Okay. So what exactly are you selling? I sell capes with kind of baseball. So this oli mu business? Yes. Ninga tutambuza otya enkofiira zino ng'Oluganda toyagala lwogera? No. Oloza buli omu amanyi Oluzungu. We moved two, only that the other one has gone somewhere. Yeah. Amina kale. Katulabe bwegenda okulya tenkoona. Oba ogigulidde eriko bulu bandi. Ejja kulya sembere eno side jangu wano boti. Emala kukola etya? Mala kuwunyako. Oba oguze gugongo oyagala egugaana ogulye. Sirya migaati nze. Tolya migaati. Lwaki togirya? Olwokubanga lwaki togirya? Jabbe sina sente zaayo. Nanti era kati gunene obufunye kakiteeza nawe ojjalyako. Si kibi. Ani bano kigwidde guno saa gulya nga ngwidde eno. Era ojjalyako oterekako kamu. Zonna. Sirya migaati nze anti. Nga tolya ngano. Ne chapati tozirya. Kati gw'olya ki? Ndya mmere enzungu naawe.
chips na chicken wabula gwe watuna kusobola gwe mugumisikiriza kale kakati soko jiwe eja kulya dakate zaganye okulya ekyakuse enja kulya ejagulya no omanya omwana ono nti kyatusabye Eŋŋamiya kyeri ayagadde kwegulirayo kyamisana wandingambye nenkugulira byolya nze mwezi okulya nziyina nange wandiyogedde amazima oba teriira mu bantu eja kulya ate enywa ddi nywa kiro enywa ki ekiro enywa mazzi oba enywamu ku bbiya kuba kakati okusinziira ku nkola eno gyotugambye nti oba erya bwekoza bwetobwerya ogambye mpozi erya n'omuddo kakati wano ani ayagala otulako ku Eŋŋamiya wano tusasule sha wakati tumutuzeko obutuuza justi kisoboka ebbiri zizino zirina aliwo ayagala otuulako naye buno bwana bw'abendi mami tulina omusaba olukusa yaliwa kwata omugaati ogwo tuulako omwana omulengera zizi lindako tugenda kuwa anko kiki nkabadde oyagala ki ndi mukozi soke ogenda funa omwana w'abendi tomutwala ewala omwana w'abendi nyi bayinza olowooza tubbye omwana ku kyalo tambulirako bwe tomutwala wala kimala abaaye